Kale Twistock YouTube channel kwoli tuba tukomewo nate okuba nti ate tuba tusaako updates eziba ziguddewo waneno mu ggwanga entertainment industry saako naabo abatutumufu gwe b'omanyi tukuleetera ebibafaako. So ky'olina okukola kuba nti ate tosuba ku subscribinga nyinga mu kapeesa ka subscribe ate olabike nti tosuba buli update saako naago amawulire ge tuba tukuteredde. Omala okusubscribinga nyinga ne mu kade oteekeko notification nga buli mawulire ge tuteekayo gwoba osooka ate okugafuna. Kakati mawulire genze nago amawulire si malungi ku sayidi y'abano abavubuka abaasibwa ekitalya gye buvuddeko ng'era mubamanyi abaana bano abaasibwa kwaliko KAYS, Mako saako ne Brani Wako nga bakola ku NBS mu program Morning Express. Baasibwa gye buvuddeko ku nsonga z'Omulangira Ssuuna. Wabula nga omanyi nti embeera y'ekkomera eba nzibu. Bw'ogenda mu kkomera n'otandika okuba nti ate osibibwa embeera gy'obeeramu omulundi gwo ogusookera ddala teba nnungi. Bintu bingi byo experiencinga, abasinga balwala, abasinga bintu bingi ebibatuukako, bafuna ebirooto ebiso. Abavubuka bano ono omuvubuka gola mu bifaananyi amanyiddwa nga Brani Wako, oyo lwavudde ekitale yavaayo mulamu bulungi, wabula nga omanyi nti omubiri gw'omuntu nga tegumanyidde kkomera kusula wansi n'ebyo ebirala, ate otandika okufuna complications nnyingi ez'enjawulo. So omwana mulenzi yaddusiddwa mu ddwaliro wali eri ku eddwaliro ndyerabiddemuko naye ng'embeera si nnungi. Abasawo tebannaba kuba nti ate bavaayo kuba nti boogera ekimuluma, naye nga womanyi nti ensula yalimbi, endya yalimbi, ekintu ky'oba tomanyidde kikuleetera okuba nti ate okalubizibwa mu bulamu. So tumusabire asobola okuba nti ate asuuka bulungi, asobola okuba nti ate abeera bulungi. Oyo Brani Wako golaba mu bifaananyi awo yeetaaga saala zammwe mu kaseera kano. Obulamu si bulungi, yafunyeemukko ku bulwadde omusujja gwamugwiridde awo oluvannyuma lw'okuva mu kkomera era nga yeetaagira ddala essaala zammwe. So updates n'amawulire ge mbadde njagala okuba nti ate mbatuusaako mu kaseera kano, naye nga tukyagenda maaso n'okuba nti tubatuusaako amawulire. Genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga ssaako n'okukoona mu kadde ako. So mubeere bulungi, tubaagala nnyo, mweraba.